Ane Mukama nga mulungi. Oyo atwagala buli lunaku takoowa. Eriyo enjogera gye bagamba nti nenakoowa. Eri abamanyi ogikozesa. Songa tubaze mu kanisa ndowooza. Nogamba nakoowa. Naye Katonda waffe atwagala leero n'enkya takoowa. Tatukoowa. Mukama yeebazibwe. Ye Katonda oyo omulungi akola ebirungi. Era Mukama tumwebaza atukuŋŋaanyiza amakya gano ag'olwaleero. Twali tuli mu kusinza waliwo oluganda omu ku ffe sijja kubabulya mannya ge naye kati ali mu nsi ya China. Kati abadde aŋŋamba ayagala kubeera kutwegatta ku mukutu. Mukama yeebazibwe. Niŋŋamba Mukama ng'oli mulungi nno wawa abantu amagezi okukola ebintu ebifaanana bwe bityo nti omuntu abeera e China kati n'atwegattako mu kusinza. Otabeera Katonda. Oyabeera Katonda si kyekyo bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Nja kuddamu okusaba oyanirizo yakulinaanye mugambe naye masanyusi nnyo okukulaba weebale nnyo nnyini ddala okujja era n'okuba nti oli mulirwanaawo wange olunaku olwaleero. Mubuuze ku mulirwanaawo mulimba nammwe obukodo mwabujjawo abooluganda. Temubeera bakodo. Temubeera bakodo abooluganda. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Njala okwebaza abo abatwegattako mu lunaku lwa Friday lyali overnight esembayo mu mwezi ogwa March. Manyi tetwali bangi naye abajja tubeebaza. Ninjala okubazaamu amaanyi. Tujje bannange tusabe olwokutaano olusembayo olwo lunaku lwoka mu mwezi. Tetuyinza kuba nti nno n'olemererwa guno omwezi n'oguddako omwaka ne guggwako. Bugayaavu n'abakyobwo. Bannange tweweeyo tube tunoonya Katonda waffe omulungi era omutukuvu oyo atwagala. Kati njala okubajjukiza nti ne Sunday olwaleero ye Sunday esemberayo ddala mu mwezi. Era Sunday eno ebeera yankizo mu kanisa muno nti tukuŋŋaana ku kusembera okutukuvu tuba n'emmeeza entukuvu. Nja kukusaba weeteeketeke omutima gwo kubanga emmeeza entukuvu nnyo tusaana ogigendako nga emitima gyaffe mirongoofu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kale nga tugenda maaso tweteeketeeke. Oluganda Pamela. Tusense okulaba maama. Tuwuubireko tulabe. Entebe ye yebadde nnonkalu okumala ebbanga ne tusense okulaba. Tukwagala nnyo nnyini ddala. Mukama yongere okukuuma. Mpozzi nga service egenda okuggwako tujja kuba nga bwe njogedde n'okusembera naye tujja kubeera n'essaawa n'obudde obw'okusaba. Tufune akadde tusabe ko wamu naawe bw'oba ng'olina ebikutawaanya ebizito ojja kubeera n'abakadde b'ekkanisa bonna wano we bali tukusabireko wamu tugatte okukkiriza Mukama atuviireyo mu bintu by'enjawulo. Era olunaku olwaleero tujja kubawa n'ebimu ku bigenda mu maaso ku nsonga ly'ebbanja eritubanjibwa okumalayo ettaka lino litwagula ery'ekkanisa. Tubagamba nti twagula ettaka lino ziri eka 2 ku $640,000 obudde obwo 2018. Naye olw'okuba nga nno ssente ze mwewoola zibeerako amagoba gaazo zibadde ziwanvuye nga mpanvu. Era twala okwebaza Mukama nti wetuukidde olunaku olwaleero ssente ze twakawaayo ziwera zisukka mu biliyoni 1 kekawumbi. Kekawumbi. Tuyingidde biliyoni 1 ne miliyoni nga 3 bwe zityawo. Kati bakyatubanjayo miliyoni 10. Nja kubeera mugundi mu ripooti bajja kugibawa saala genda mu maaso n'ekyo. Naye twala okukubiriza bonna abatannaba kuwaayo bimweyama okuwaayo tubireete sente tuziteeke wamu tuziweeyo ettaka lyaffe liggweyo tulinunule. Gamba nti amiina. Kale kakati twagala okuba nti tugenda mu kigambo kya Katonda. Nja kusaba gyo Bayibuli yo ogikwate bulungi tusabe. Mukama tukwebaza amakya ag'olwaleero. Tukwebaza Yesu olw'okutwagala ayi Mukama nti watulokola ntufuula abaana ba Katonda. Tewali n'omu ku ffe yali asaanidde okulokolebwa naye Mukama watwagala era Mukama n'otulokola. Era Mukama tusaba nti katugenda mu kigambo kyo kino okiwe omukisa Mukama ebeere emmere ey'omwoyo gye tugenda okulya etuzzeemu amaanyi tubeere bagumu Mukama okukwagala n'okusinza.
era mukama tusaba nti ekigambo kyonna ky'olwaleero mukama okiwa amaanyi ag'omwoyo mutukuvu kitugase kituyambe tusobole okugenda mu maaso mulamu waffe bwa bulijjo. Era mukama tusaba nti oteeketeeke emitima gyaffe nga tugenda n'okusembera ku mmeeza eno entukuvu. Mukama tukwebaza nti ggwe awulira essaala mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu ffena tuddemu nti amiina. Mukama yeebazibwe. Njagala okubajjukiza nti we tuli kaakano mu nsi ey'omwoyo oba obudde obw'omwoyo tuli mu mwezi ogwokubiri ogwa Bayibuli. Nabagamba nti emyezi gye tugoberera olunaku olwaleero January, February paka December gya Baruumi. Naye Bayibuli etuwa emyezi 12 gyawa Isirayiri gwe nange yakkiriza Yesu gye tulina okuba tugoberera. Omwezi ogwedde ogwa Nisaani gwe mwezi ogw'olubereberye mu Bayibuli gwaggwakaawo wiiki ngenda kutandikaawo. Katuyingira omwezi ogwokubiri oguyitibwa omwezi ogwa Iya. Kati omwezi ogwo mwezi mutukuvu era mwezi mukulu nnyo gye tuli. Lwaki twogera ebintu bino? Nti tumanye amazima, n'amazima ge tumanyi ganatukola ki? Ganatufuula ab'eddembe. Mukama yeebazibwe. Bulijjo amazima g'otamanyi tegakulokola. Katugambe, katugeze. Bw'oba tumanyi nti waliwo ekkubo bulijjo, weetooloola eri. Naye nga ekkubo liyitako wano lwakubanga tukola ki? Tokimanyi. Naye ky'omanyi kikutaasa. Gamba nti amiina. Yesu kyava agamba nti ekkubo neki? N'amazima neki? N'obulamu. Kati amazima ago malungi nnyo gye tuli. Sigamba ntogoberera kalinda gye tugoberera kaakano. Tukigoberere. Naye nga okimanyi mu mutima nti obudde obwa Bayibuli bwe buno. Tuli mu mwezi guno ogwokubiri nga mwezi mukulu nnyo, omwezi oguleeta ekitangaala eri obulamu bwaffe, naye ng'ate mwezi era okuba tukula mu bintu eby'omwoyo. Mu byawandiikibwa omwezi guno ogwokubiri mwe tujjuukirira Ssekabaka Sulemaani mwe yazimbira yeekaalu mwe baasinzizanga. Kitegeeza guno omwezi gwa kuzimba obulamu bwaffe mu Kristo Yesu. Gwe oli yeekaalu. Bayibuli egamba nti bw'omala okkiriza Yesu Kristo omubiri gwe gufuuka yeekaalu ey'omwoyo omutukuvu. Kakati bino ebiseera bye tulimu kaakano, zimba obulamu bwo, zimba engeri gy'oyitambuzamu obulamu bwo, katugambe okusaba oba okusoma Bayibuli. Weezimba owooluganda, tobeera mugayaavu, tosobola gwa naggamba. Guno mwezi wakwira tuno tuzimba obulamu bwaffe mu Kristo Yesu. Era guno omwezi tujjukirirako okuyitako okw'omulundi ogwokubiri. Kati mu Bayibuli waliwo okuyitako okwasooka, naye Mukama mu kwagala kwe okungi n'awaayo nate omukisa omulundi ogwokubiri nti abo abaasubwa okuyitako okwasooka bayinza okuddamu nate nabo ne bajjukanya olunaku olwo olukulu ennyo. Ekitegeeza nti guno omwezi Mukama atuddiramu. Mukama yeebazibwe. Bwe omukisa guli gwakuyitako, Mukama mugambe kakati ku luno Yesu, tompitako Yesu, naye njagala nange onnwanirire mbere naawe. Era guno omwezi gwa kuwonyezebwa. Guno omwezi gwa kukola Mukama, ogambe Mukama nsaba nange ontaase kino ekirwadde, kino ekizimba, eno embeera ngikooye, nenjala kunnyamba mbeera ekyo kyoyagala mbeere. Era guno omwezi gwa kufuna ssanyu ery'obwakatonda. Jjukira nti nno ensi etuwa essanyu eryayo, naye essanyu ly'ensi eno terimalaawo bbanga nga liggwayo. Tonuli omutamiivu anywa omwenge olwaleero, bw'aba tagunywedde enkya taba na ssanyu, n'addayo ate n'anywa tekamu omulala, naye ng'ate mu kugunywa bijja butebeera birungi. Naye guno mwezi gwa ssanyu ery'obwakatonda oba eriva mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Olwaleero njagala kugera ku mutwe gw'empise nti Yesu ye mugaati gwaffe ogw'obulamu. Mu bino ebiro bye tulimu ebya Iya, Yesu gwe mugaati gwaffe ogw'obulamu. Tugambye nti ensi ekuwa ebintu ebinaakusanyusa, naye amazima tebibeera mu nsa, bibeera bya kaseera buseera. Naye Yesu Kristo ye mugaati ogw'obulamu ogutaggwaawo.
nti n'obeera ne Yesu olwaleero n'omukuta. Mukama yeebazibwe. N'obeera nga towankawanka mbate ogenda ojjuzeewoko kali kakendedde. Bwe tumala okulokoka tufuna Yesu ono ng'omugato gw'obulamu ogutukusiriza ddala mu ffe. Era njala okubaza amaanyi Obooluganda, bw'obanga obadde oli eyo ng'oweddemu amaanyi, ng'obadde oserebedde, embeera zikulemeredde, jjukira nti Yesu gwe mugaati ogw'obulamu. Bwe tugulya nga bwe tugenda okukola nga tusembera, tuba tufuna obulamu obwo obutaggwaawo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Olwaleero tugenda okusoma mu byawandiikibwa mirundi ng'esatu. Njagala kusaba obikkule ekitabo kya Isaaya essuula ya 55 olunyiriri olusooka oba ebbiri ezisooka. Isaaya otugenda okuwandiikibwa tuleka tudde mu Kuva, tuddeyo ne mu Yokaana. Mukama yeebazibwe. Sijja kubuuza bameka balese Bayibuli. Bannange olwo oluyimba tetugenda kuluvaako. Ate jjukira nti buli lw'otaba na Bayibuli obeera otenguwa Katonda. Kuba Mukama yatuwa n'ebyawandiikibwa. Bwe tulina Bayibuli twefiirize tugule Bayibuli eyo mitwalo 2-3 ofuna Bayibuli ennungi. Mukama yeebazibwe. Isaaya 55 ennyiriri ezisooka ebbiri zigamba bwe ziti nti mukale buli muntu alumiddwa ennyonta, mujje eri amazzi, n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye. Weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula, awatali muwendo. Olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa? Mumpulire ddala nze, mulye ebirungi, obulamu bwammwe busanyukire amasavu. Mukama yeebazibwe. Busanyukire amasavu. Isaaya bw'atu bw'ayogedde, tujja kukomawo oluvannyuma. Naye kati tugende mu maaso okuva wooli mu kitabo eky'Okuva essula 16. Brother, tudde mabega. Sorry, si maaso. Okuva essula 16 olunyiriri olusooka paka ku 12. Wano Isaaya atugamba lwaki mugula ebintu ebitakusa? Naye agamba mujje munywe amazzi agataliko bigula oba agataliko ssente. Tugende tuwulire Okuva kikyagamba. Kitabo eky'Okuva essula 16 ennyiriri esooka 12. Bayibuli entukuvu egamba bweti ne bava Erimu nga batambula. Kati Musa awandiika biki ebyaliwo nga abaana ba Isirayiri bava mu nsi ey'obuddu eya Misiri nga batambula okudda mu nsi ensuubize eya Kanani. Bayibuli egamba bweti ne bava Erimu nga batambula, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Siini eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi ku lunaku olw'15 mu mwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri. Kyewuunyisa nti n'abaana ba Isirayiri batambula nga bava mu nsi ey'obuddu, era mu mwezi gwaki gwakubiri. Omwezi guno gwe njogedde kuno gw'omwezi ogwa Iya gwe tulimu kaakano. Kati mu kutambula kwabwe omwezi guno gwokubiri gwali part and parcel kye baali batambuliramu. Kati mwezi guno era gw'omwezi gwakutambulira mu bulokozi bwaffe okuba tuva mu nsi eya Misiri okudda mu nsi ey'abatukuvu eya Katonda. Babuli negamba bweti olunyiriri olwokubiri ti ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi y'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali nga tulya emmere nga
nga tukkuta kubanga mwafulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Kakati abaana ba Isirayiri batambula naye obuzibu bafuna bwe buno, batandika okwemulugunya. Bagamba Musa, gwatujja gye twava eri mu Misiri mbu waaliyo entamu z'ennyama, obwo bwali bulimba. Lwaki wali bulimba? Kubanga abaana ba Isirayiri baali baddu. Omuddu tabaako na kyagamba, omuddu talya ku ntamu ya nnyama, bamuwako kafi oba sowaani. Kati bano bewaanawaana mweri gye twava waaliyo entamu z'ennyama, bwali bulimba. Gwali mwezi gwaki? Gwakubiri. Kakati guno omwezi ogwokubiri Mukama atuyambe tuleke okwemulugunya ng'abakkiriza mu Kristo Yesu. Nomanyi nakisana bakulokoka byali birungi, naye kati nojensi ate biyitiridde obubi ennyo, otandise okulimba. Eri gye wali musibe, wali musibe mu mwenge, wali musibe mu bintu eby'ensi eno, kati Mukama n'akulokola. Lwaki wemulugunya? Abaana ba Isirayiri bagwa mu nsobi eyo ey'okwemulugunya. Bannange, ebimu ku bintu Mukama yatagala mu kkanisa kwe kwemulugunya. Bwe werawo ensonga yonna giteeke mu ssaala. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Tugambeko nti amiina. Buli twemulugunya tunyiiza Katonda. Era ebyo abaviira mujja kubiraba. Bwe twemulugunya tunyiiza Katonda. Era Mukama tagumiikiriza muntu eyemulugunya ng'abaana ba Isirayiri bwe baali mu mwezi ogwokubiri guno. Newankubadde ng'oluusi embeera eneekola etya, Mukama atuyambe tuleke okwemulugunya, naye tusabe busabi Mukama akyuse embeera, Mukama atuviireyo. Olw'okuba ne Babuli egamba bw'eti, Mukama n'alyoka agamba Musa nti laba, nditonnyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga batambuliranga mu mateeka gange oba tebatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga, jjukira nti Sabbaati, banaateekateekanga gye baliyingiza era musonyiweko aneesiŋŋanga emirundi ebiri gye bakuŋŋaana buli lunaku. Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri bonna nti olw'eggulo lwe mulimalanga Mukama ye yabaggya mu nsi ey'e Misiri, era enkya muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe ku Mukama. Naffe ffe baani n'okwemulugunya ne mwemulugunya ffe. Olw'omunaana, Musa n'ayogera nti kino kinaabaawo Mukama bw'anaabawa olw'eggulo ennyama okulya n'enkya emmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe bwe mwemulugunyizza. Naffe ffe baani? Babuli egenda maaso n'egamba nti temwemulugunyizza ffe wabula Mukama. Musa n'agamba Alooni nti bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti munsembere mu maaso ga Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe. Ne kigenda mu maaso n'ebiddako bwe bityo. Kati Musa agamba nti mmwe abaana ba Isirayiri mwemulugunyizza si ffe eri ffe ababakulembera, naye mwemulugunyizza eri ani? Eri Katonda. Era Babuli tugamba bulungi nti abasajja bano Mukama yabanyiigira lwa kwemulugunya. Guno omwezi tulimu gwa Iya, mwezi gwa kwegendereza nnyo okwewala okwemulugunya, kubanga kitabeera ekyo olwo nno ng'okusalibwa omusango kujja kuba kubasemberedde. Naye nga ekyo Mukama si kyayagala. Mukama yagala abantu okubawa omukisa babeere nga tebeemulugunya, naye nga basiima ekyo Mukama kyabawadde, ate era nga bafaayo obulamu bwabwe okuba nti nno badde eri Katonda mu kukkiriza okungi ennyo
kubanga ye mugaati ogw'obulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Katusomye mu Isaaya wetusomye 55 nga Mukama ayita abantu be bajje balye kubanga ye yalina omugaati ogw'obulamu. Era nga mu mugaati ogwo teguliko kusasulira kya bwereere, yasasula dda. Mukama yeebazibwe. Omugaati ogwo teguliggwaawo gwa nnaku zonna ez'olubeerera. Wetusomye mu Kuva 16 Mukama yabawa manna gwali mugaati nga tebagufumba. Mukama yasolanga musuule ku makya ne balonda gwe baalyanga emisana wamu n'ekyeggulo. Olunaku oluddako era Mukama n'asula endala nga bali mu ddungu era ne balonda bakola ki? Ne balya. Mukama Katonda ono yalinga agaba emigaati gino, naye emigaati yagabanga mu ndagaano enkadde nga giraga nti eriyo omugaati ogenda okujja mu ndagaano empya, era ng'omugaati ogwo ye Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Omugaati ogwo gwalina kubeera Yesu mu ndagaano empya. Mu ndagaano enkadde yabawa manna era n'abawa emigaati nga bwe bali mu ddungu, naye ng'emigaati gino gyali giba nti giraga nti eriyo omugaati ogenda okujja, era omugaati ogwo nga ye Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya Mukama yabawa ebbeetu okwesalirawo, obanga banaatera emigaati gyali yabawadde oba nedda. Era n'olunaku olwaleero Mukama atuwa ebbeetu okwesalirawo oba tunaatwala omugaati ogw'obulamu oba emigaati egibeera gye tulya nga gyo giggwaawo. Naye Mukama atukoowoola tulonde omugaati ogw'obulamu. Era Yesu lwaki nayise essomo lyaffe olunaku olwaleero nti Yesu gwe mugaati gwaffe ogw'obulamu mu guno omwezi ogwa Iya. Ekyo Mukama kyatwetera okuba nti tukola era nga tubeera. Munzikirize nziggyemu ennyingo nnya mu byonna byonna bye nsomye mu kuyiga kwaffe okw'olunaku okw'olwaleero. Ennyingo esooka nti obulamu obungi oba obulungi buli mu Yesu. Omugaati ogukkusa teguli mu nsi eyo gy'oyagala okgenda, naye guli mu Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Yagamba ye mugaati ogw'obulamu. Bwe tugulyako tufuna obulamu obwa Katonda obutaliggwaawo. Mu Yokaana 6:35 Bayibuli egamba bw'eti, Yesu n'abagamba nti nze mmere ey'obulamu, ajja gye ndi enjala terimuluma, anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. Mukama yeebazibwe. Yesu agamba ye mmere ey'obulamu. Owooluganda, olyawa ggwe, yaani akuliisa? Mukama atugamba ye mugaati ogw'obulamu, ye mmere etaliggwaawo gy'olya olwaleero n'enkya n'obeera nga okkuta. Abaana ba Isirayiri bali bagamba nti Musa tabawadde emmere ebakkusa, naye Musa n'abagamba nti Katonda wammwe ye mmere ey'obulamu. Abantu bangi bakola ebintu bingi, n'akwata kino n'akwata ne kiri, kino nakyo n'akisika, ne kano n'akatoolayo, ne kano n'akaagala, naye ng'akyayagala ebirala. Si bwe kiri bannange? Mwewuunya abakulembeze abatulembera ennaku zino ne bagamba era ennyumba yiye n'eri nayo yiye, alina kalina 6 ziri wagwa. N'ogamba ye maama oyagala byenkana luddawa? Nabba obutaka akakonako n'akanona, naye ng'ate we bali muziika wano ntana zironga 6 koka keetaaga. Kati ekikoleze kireeta ekyo nti lwakubanga ntino abantu tebalina kibamatiza mu bo. Naye njala okusaba olugano lwako olwaleero, lya ku mugaati guno ogw'obulamu ogwa Yesu gwe gutukkusa ne tumatira ne tufuna ekyo kye twetaaga mu bulamu buno obw'ensi eno n'obulamu bugenda okuddako mu maaso eyo mu nsi etaliggwaawo. Yesu yagamba nti ye mmere ey'obulamu. Mu mwezi guno gwa Iya Mukama atugamba nti era budde bwa kusiga nsigo. Ensigo ze tusiga ze nsigo ez'obulamu obutaggwaawo, kubanga zo tezifa
ensige z'olumutaggwaawo teziriibwa bisolo oba buntu obwo, nedda zisigala nga namu. Era ye Yesu Kristo wabeera mu ggwe teriyo kasolo kagirya. Waliwo omwami omu yagamba juzi nti buli kasolo kaliko akagirya. Kituufu oba si kituufu? Kyekirya munyeera, nkoko nekigibojja puk. Kyekirya enkoko? Musajja yagamba buli kasolo konna kaliko akagirya. Waliwo ababeera ku TV mu biraba ebintu ebyo ku Natjo nga empologoma egoba engabi oba empeewo. Sagala kalaba akantu kankwasa ennaku nnyo kubanga empologoma talina kisa. Yesebe egoba munene taliko omulya nafuka kya misana nafuka kya ggulo. Naye ekinsanyusa nga n'empologoma egenda okunywa amazzi mu mazzi goonya neebuuka bu negifuula ekyemisana. Buli kasolo kalina akagirya. Naye Mukama tumwebaza nti otubeera mu Yesu teri kasolo katulya. Tekaliyo. Teri kasolo katulya. Era mu Yesu Kristo mutufune obulamu obutaggwaawo. Gamba nti amiina. Omwezi guno tulimu olwaleero Mukama atukowoola tudde eri Yesu ono nannyini bulamu oba agaba omugaati ogutaliggwaawo. Ennyinga ey'okubiri nti Mukama yatuwa endagaano ey'obugabirizi. Yatuwa endagaano ey'obugabirizi okutugabirira nga ffe embeera ze tuyitamu obulamu butubeera omunaku olwaleero. Weewaawo obwetaago bibeera bingi nnyo. Oyagala kino, oyagala ne kiri nga tekiri weewaawo. Naye Mukama yatugamba nti ayina endagaano naffe etaliggwaawo okutugabiriranga. Bayibuli egambye we twasoma mu kitabo eky'Okuva essuula 16 olunyiriri olwokuna. Bayibuli agambye nti Mukama n'alyoka agamba Musa, laba nditonnyeza emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okuŋŋaanya ebitundu eby'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banantambuliranga mu mateeka gange oba banatambuliranga mu bujeemu bwabwe. Naye Mukama yali agamba nti ye ajja kuleeta emmere buli lunaku. Banyabo ne bassebo, ekisuubizo kino Mukama yakituukiriza. Ebbanga abaana ba Isirayiri bamala mu ddungu oba mu kkubo eryo emyaka 40 Mukama yabawa emmere emisana n'ekiro. Gwe mwakkiriza Katonda waffe nannyini ggulu ye mugabirizi wo, teri mulala. Tulina okukola kituufu mu mirimu egyo Mukama atuweera omukisa. Tulina okuyiiya weewaawo naye ng'agabirya ye Yesu Kristo. Tufuna omusaala weewaawo naye omusaala ogwo guva eri Katonda. Bizinesi ze tuddukanya Mukama yatuyamba era ye mugabirizi waffe. Toweerabira nti Katonda wo ye mugabirizi wo asembera ddala obungi. Mu Bayibuli Mukama yali alabula abaana ba Isirayiri n'abagamba nti temwerabiranga nti nze Katonda abagabirira. Bwe munaafunanga ebirungi ne mubeera nga muli basanyufu n'ogamba kati bino nze abyekoledde era nze abaddewo. Mukama agamba temwerabiranga kubanga akuwa amaanyi okukola esente z'okola ye Katonda. Amaanyi tegagulibwa, Mukama yagatuwa. Amagezi okutegeera okulowooza okukola byonna bya Mukama. Kitegeeza nti buli kamu konna konna k'oyina ka Katonda. Njala n'okujjukiza nnyabo ne ssebo nti mama yakuzaala wali toyambadde wadde kagoye n'akatimu bwe kati. Si bwe kiri? Wajja otya? Bukunya. Byonna by'oyina bya Mukama. N'obulamu buno bwonna bwa Mukama oli mupangisa. Mukama ye nannyini ggwe. Mbulamu tubeera ki? Bapangisa. Byonna bya Mukama. Kati Mukama atugamba nti tulina endagaano ye otugabiriranga.
Twesige Mukama Katonda waffe mu mbeera ze tuyitamu. Twesige Mukama Katonda waffe atugabirire bye twetaaga. Tumutunuulire nga tumusabenga. Ye ajja kubituwa kubanga mwesigwa. Ye wankizo era wakisa era akuuma endagaano ze nga bwe yazisuubiza. Mukama agamba tunyweze kiki yatuwa. Era Mukama atugamba nti mu ye mu mugaati ogw'obulamu mwe muli buli kimu kye twetaaga era obulamu bwaffe. Ensi etuwa byetuwa naye bwe tubitumatiza bisigala bikyabanja, naye Katonda ye mwene yalina ebyenkomeredde ebinaatuyamba mu obulamu bwa bulijjo n'obulamu bugenda okujja mu maaso obutaliggwaawo. Ennyinga ey'okusatu nti okumatizibwa okwannamaddala nakuli mu Yesu, true satisfaction. Ekyo kyogeddeko already. Okumatizibwa okwannamaddala kuli mu Kristo Yesu, era mu Yesu mwe tunywerera ddala okufuna bino bye twetaaga era obulamu bwaffe obwaleero n'olw'enkya. Kati oluganda tunyweze Yesu. Bw'obanga walokoka nyweza Yesu. Bw'obanga Mukama omwagala sigala eri Mukama. Bw'oba tomwagala weewaawo weeyongereyo, naye ojja kuba ofiiriddwa obulamu obutaggwaawo n'emmere ya Mukama etaliggwaawo. Tunywere mu Kristo Yesu. Oluganda munyweze mugambo wayi mubuuze onywedde, akulinanye mubuuze onywedde mu Yesu. Uba osagaasagana. Tosagaasagana. Waliwo omwami omuyala ayogera byali ku social media juzi nga omusajja agamba nti abakyala ababeera mu maka nga buli lunaku mwami we amuwa notisi, nze ngenda olwaleero enkya nze nsibako obwange. Kati yali agamba bw'abanga omukyala agamba bw'atyo mugambe kale genda. Of course bano bansi si bwe kiri, naye ffe abakkiriza omala ogamba nti nja kutwala ggwe Yozefu, Manueli paka kibeera paka. Haleluya. Kande Mukama ayagala naffe tunyweze kye twakkiriza. Ojja Mukama oba oluddewo nja kubivaamu nja kweyongerayo, ogenda luddawa? Twajja tumazeeko gamba nti amiina. Tetugenda kuddayo mabega gye twava. Twayingira mu Yesu, twayingira kyaggwa. Era Yesu ono tugenda mulemerako paka lwalidda, kubanga mu ye yalina omugaati ogw'olubeerera. Ennyinga esembayo era ey'okuna nti okukyusibwa okw'omwoyo nakwo kusookera ddala mu bino ebiseera bye tumunaku olwaleero. Yesu ayogera mu Yokaana 6:51 nti omugaati gwe nja okubawa ogw'obulamu, musonyiweko, the bread that I'll give for the life of the world is my flesh. Naga nti omugaati gwe mbawa olwaleero gwe mubiri gwange. Era omugaati ogwo tegukyusibwa, gubeera gwa buli lunaku oba teguliggwaawo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tugambye nti Yesu gwe mugaati ogw'obulamu obutaliggwaawo. Abalya ku Yesu oyo tebayinza naddala kwejjusa oba okuddamu okuba nti nno bawankawanka nti kino tebakifunye olwa kino tebakiina. Naye Mukama atugamba nti ye Yesu Kristo ye yekkubo n'amazima wamu n'obulamu, era Yesu Kristo ye mugaati ogw'obulamu. Oluganda kakasa nti Yesu ono ali mu ggwe, era kakasa nti Yesu ono gwe mugaati gw'olyako, kubanga ye mugaati ogwannamaddala, si bicupuli. Obulokozi bwe twafuna si bicupuli, naye nga ge mazima gennyini ga Kristo Yesu. Era obudde bwe tulimu kaakano oluganda nga twagala okukula mu Kristo Yesu, nga twagala okukula mu bintu ebya Bayibuli oba okukula mu bintu ebiwasa Mukama ekitiibwa, lya ku mugaati guno ogwa Kristo Yesu ogw'endagaano empya, kubanga mu gwo mutufunye ddala obulokozi obutaliggwaawo, era mu bwo ne tunywera mu byonna bye tutawaanya. Oluganda nyweza obulokozi bwo, nyweza okukkiriza kwo, nyweza Kristo Yesu mu ggwe. Towankawanka
todde eno n'eri kanzireko eno ndabe oba kinaakola. Sigala awo oli mu Yesu. Gwakkiriza Yesu mulungi mulamu taliggwaawo ennaku zonna, era oyo yakulokola ajja kunyweza akutambuze paka ku lunaku olw'enkomerero. Era nga tweteekateeka kaakano okujja ku mmeeza eno entukuvu, njala obe omutima gwange nti Yesu, obulamu bwange nate mbukuddiza. Manyi olwesi tumanyi okubumuwa ate ntubumujjako. Ogamba Mukama nkulembera, bwakulembera mutu ogamba naye nze Mukama oba oyala kuntomeza kaneesali amagezi nodde eno. Tutumujjako obulamu bwaffe tubumuddize. Jatutwala amanyiyo. Mukama yeebazibwe. Yesu jatutwala amanyiyo. Ye yekkubo ye mwennyini n'amazima wamu n'obulamu. Era ye mugaati gwe tulyako ne tufuna embala ez'obwakatonda mu ffe Kristo Yesu. Nja kusaba weeteeketeeke mutima gwo nga tujja ku mmeeza eno entukuvu. Mukama tube tumujjukira okufa kwe wamu n'okuziikibwa kwe ate n'okuzuukira kwe nga tuli mu bulamu bwaffe obw'olunaku obw'olwaleero. Nja kubayita musembere ku mmeeza eno entukuvu nga tujjukira omubiri gwa Kristo Yesu, omugaati ye ogw'obulamu. Era mu Yesu omwo mwe muli enkizo gye twetaaga okubeera abakkiriza abarasagaasagana naye atabanywerera ku mazima ago ga Kristo Yesu. Era abo tusembera ku mmeeza entukuvu tujjukira bulungi tino Yesu ono yafa n'aziikibwa n'azuukira mu bafu. Era twejjukanya nga tuli ku mmeeza eno entukuvu. Era gwe nange oyitibwa ng'eyakkiriza Kristo Yesu ku mmeeza eno entukuvu, kubanga ku mmeeza eno entukuvu kwe tufunye omugaati guno ogw'obulamu gutaliggwaawo. Era nekisamiro nti no mu kyo tuzzibwa obuggya ntuddamu amaanyi, abaseberedde, abalina obunafunafu, bwe tujja ku mmeeza entukuvu tuzzibwa obuggya. Kale tutoole omugaati, tutoole n'ekikompe. Nja kusaba nti ne bw'ofuna ekikompe kyo n'omugaati gwo tolya, tulindeko tujja kuba tutwalira wamu ffenna wamu, kubanga tuli ba ggwanga limu era Isirayiri, era tuli bantu bamu abaagala Mukama Katonda waffe. Haleluya. Kwaya. Yatunaza n'omusaayi gwo era n'atujjuza n'omwoyo ekitiibwa bwe watufiirira ku musalaba, watunaza n'omusaayi